Kansubire nti no mwasiibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mwenna abayita mu bizibu by'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe ensanyumiro gy'abagenzi. Katonda agiwummuze mirembe agiramuze ekisa agumye emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo mbantuuse okubeera nga nkutuusaako updates. Amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye mba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde. Olimu okubeera nga ate omissinga out updates yes. Naye nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala ag'okubeera nga Bakadaama babiri oba bankuba kyeyo babiri munnange bafiiridde ate mu ggwanga lya Saudi Arabia. Oyo gw'olengera ku screen yo essaawa eno yennyini munnange amannya ategerekeseeko nga namuswa Rita era ng'ono yafudde mu wiiki eno yennyini munnange mu ggwanga erya Saudi Arabia. Ekimuse tekinnategerekeka wabula nga byonna ebinaaba bizuuliddwa butereevu nja kuba mbikutuusaako wano eno so nga ate ono gw'olengera omulala essaawa eno ku screen yo amannya ategerekeseeko nga Julie. Kigambibwa nti ava mu kitundu ky'e Kaliro mu ggwanga Uganda wabula ng'ate naye yafiiridde mu ggwanga erya Saudi Arabia wiiki ewedde. Tusaba emyoyo gyabwe Katonda giwummuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kubeera ng'ate munnange asookayo munene naye nga naffe essaawa yonna tubeera baakugoberera kati nno munnange hasola yonna gy'oli munnange weeteeke mu ssaala otherwise ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala. Naye era Katonda ye aba yassalawo nti omuntu yenna bw'ati bw'alifa mu kitundu kino mu kiseera kino so just nze nabagamba nti essala just eyambako buyambi kukyusa ku mbeera nti Katonda waba yassalawo nti ogenda kufiira mu accident w'osaba ennyo no Katonda n'omusaba kwegamba kuwa okufa okulungi. Akabadde akabenje ate kiyinza okukyuka n'ofaako bulungiko n'otafiira mu kabenje oba abaddewo okufiira wabweru w'eggwanga n'ofiira mu bantu bokwegamba just essala eyambako buyambi naye ng'era gye bikomekereza yonna mukwano gwange butereevu era munnange tuba baakufa. So tusaba emyoyo gy'abagenzi munnaye be tutegeddeko ne be tutategeddeeko kuba nze nabagamba nti be tutegeerako be batono bangi nnyo abafiireeyo munnange ne tutamanya na kumanya. Tusaba emyoyo gyabwe Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa era okubeera nga atagumya emitima abakaabinganda ssaakaate n'ab'emikwano. Gw'amanya abantu abo osobola okubeera nga atotegeezaako ku bantu be nti munaye wetwogerera ze mbuyaga ezikaza engoye. So nga ate ngenda kuba ati nkulekerako akatambi ka Fred Lumbuye. Fred Lumbuye avuddeyo bw'atyo n'ayogera ku nsonga z'ebisiyaga. Ayogedde ku nsonga ez'enjawulo wabula nga bwe bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya butereevu. Ngenda kuba mukulekerako gwe kennyini omwewulireko then mu byayogeddeko butereevu otuwe ggwe ate endowooza yo mu comment section ddala byayogeddeko bituufu abantu bayogeddeko na biki byayogeddeko butereevu comment yo ate tujja kuba tugirinze wansi awo mu comment section. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini toseetuka kwagala nnyo nkwagalira ddala nkomawo essaawa eno n'amawu yamala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Bannayuganda nno eyatwalula esiridde waliwo okulya n'okukomba essowaani mu Uganda kyemutamanyi kati kambategeezi bagamba nti ogw'okulya gwasoowa mmese mu kita gutuukiridde bulungi ku yoseri tebahabula otabasira mutano wakale nzeere era bizazire ensanga bisibe kati gamubugumye nkiddamu yoseri gamubugumye gatya atali kutambulira kusibira y'amenvu munnange tuula buti nkubuulira amawulire gano ogawulire bulungi nnyo. Tubadde tukyali kugwandiga kuwala mpanju ate endiga buti neetomera ekiyungu n'owokufuma tetulinaawo. Munnange omuze gw'okuvuga empanka mu Uganda mumanyi gye guvudde nawa gye gulaga najje ne mbagamba wano nti omukyala Janet Kembabazi maama Njovu Enterprises ne yeyita Pastor Robert Kayanja owaliwo bagambirako center be bali mu mutimbagano guno ogw'okutambuza okuvuga empanka mu Uganda. Kandu bavire ku ntono mu lutegere bulungi nnyo nti sitaani bwabanga atandise okwesitukira kiba kitegeeza nti ababaka babadde atuma baweddeyo. Tutandise tutya Uganda ensi eyakozibwa ku nnono n'obuwangwa bwe tuneekyusibwa abasajja abazungu abajja n'eddiini oluvannyuma naffe ne tukyuka ne tugoberera kati bwetwogerera essaawa zino ate tutandise okudda ku bikukujju era ng'ensimbi zo zitusudde eddalu. Bwetwogerera Yoseri afuna amasimu n'amabaluwa agamutadde ku puleesa nga gamugamba munnange twakuwa ensimbi zaffe okuba nti otiisizawo ddiro zaffe mu East Africa bwepone mu Uganda nga tutandikira mu Uganda n'ensimbi zaffe tetula kizizikola. Mubadde mubuuza lwaki okuvuga empanga kwatandikira mu masomero ekinyusi kiikino. Yoseri abasajja n'abakazi okwetola ensi yonna abavuzi b'empaka bazze bamuvugirira omusimbi omuyitirivu nnyo era nga n'etteeka eryayita mu Parliament erigamba lyali lirakuziyiza okuvuga empaka mu Uganda. Butyo
yali sayininga n'amala avuzi b'empanga bamugamba ogizanga okalya ddakaddadda nti envunyo ogirira mu kateko n'ekulinda mu kofini nayo n'ekubwebwenerayo etteeka n'addamu neyeefula muti yali sayininze n'alizaayo kati kye baakola batandika okudya abavuzi b'empaka nga bagenda bateeka mu masomero batandika okusomesa ebintu bino mu masomero gonna ku buli level eyo promotion yaliwo nga bagikola underground kati mune lwali teruusa ennaku 5 emabega abavuzi b'empanka bawandikidde Yoseri amabaluwa ava omwanya w'omutegeeza mukulu twakuwa ensimbi zaffe nga twagala oyise etteeka mu paliamenti erikkiriza nti obuli bw'empanka mu Uganda si musango ate nga liyise mu paliamenti bulungi nnyo tujja kuba tetukubanja njala bagamba abasajja n'abakazi bannaddiini ne bannayuganda wepona bannabyabufuzi muli mu kaseera ak'okugezesebwa eggwanga ligenda kuwulira ekigambo kye mutawulirangako mwawulidde ensi ezimu zagenda okuvuga empanka tekirina buzibu akissa mu parliament abavuzi b'empaka bamugambye twagala nga etteeka liyise ku paliamenti fulo baliyise nti okuvuga empanka mu Uganda si musango buli muntu waddemba okuvuga empanka ate nga tewali tteeka limukuba ku mukono bamugambye bw'otayisa tteeka eryo twetaaga ensimbi zaffe eziri mu buwumbi n'obuwumbi bwa dola Yoseri zatakyasobola kukola zakyasobola kuzzaayo munange musajja mukulu ali ku pressure muno mwe muli abayimbi abanene n'ebitongole binene obupone gavumenti ezeetolodde ensi yonna ezimugamba mukulu twetaaga paliamenti yo ekulirwa Anita Amongi eyise etteeka nga likkiriza okuvuga empanka nga si musango mu Uganda era kati Yoseri agamba ngenda tandika nta ekisooka Yoseri talina bwagenda kuyimira mu public agambe eggwanga nti munnange enyumba ya sitaani ekutta omuliro malina okunywa ku mazzi enyumba ya sitaani ekoze eki ekutta omuliro kale butyo Yoseri bwe yafunye amasimu gano n'amabaluwa ag'okumukumu ali mu kattu agamba public ngenda gitandika ntya mpite NRM kokasi oba mpite kabineti njibuli batandika okufumbafumba ekintu kino naye nga bwe mmanyi omukalukalu bw'atajja buseera Yoseri agenda kukola bw'ati mumpulirize bulungi nnyo mu masomero kigenda sibiro nga bakikola ngera kitambula bulungi nnyo nga si musango mu public agenda kireka nga kitambula nga si musango ba politician ababribinge bonna nga ne wabawo keesi yonna teri muntu agiyingiramu in fact muzali kirabako mu mawulire nga bakitaddemu naye nga ku parliament fulo kiyinza okuba okizibu okidikirira lingo kiteesaako nti si musango naye mugenda kulya bannabyabufuzi ne radio nga zidiscussinga ku kintu kino nga bakiwadde airplay naye ng'okireeta mu parliament ensi ejja kukwata ku mutwe kati kino kyekikyamuwa challenge olw'ensonga endigazi zino eza NRM mulimu eziwakanya ekintu kino ate sawa zino mwagamba nti adrivinga ekintu kino kiyingize parliament ekitono nnyo buli ndiga ya MP ejja kwetaaga obukadde obusukka 3 okwetundayo full swing nti kale katugende tumire ensanafu tugambe nti si musango kati obuzibuli wano Yoseri ensimbi yaziri mu buwumbi bwa dola takyazirina naye ate bano zino endiga za NRM alina zituuza mu kukasa zigambe kino kye tulinawo naye talina gwagenda gamba kintu ekyo olw'ensonga mulimu endiga ezigamba no it can't happen connecting kati bwe buzibu 7 bwalina tamanyi bwagenda gamba ndigaze nti saa zino tugenda teeka ekintu kino nga kiri mu pipeline pressure ebali bubi naye nga yo masomero kigenda kubeera nga gyekiri naye nga ebintu bino mbitanga ebyokusaaga mugenda tandika okuwulira nga basindikiriza ekintu ekyo mpolampola ku TV ne radio nga batandika obbagamba ebigambo bino naye mugenda kutya ensi era mugenda kutya omusajja omunyarwanda Yoseri nti taswala eno video mujja jijja yongera giteeka no kuzomwezi mujja jijja nga mutandisa obira ku TV ku radio mu masomero nga bantu babyogerako abantu bakulu nga bazze ku TV babyogerako era nga n'oyo anaavayo nga akuba jjejjerebo nga abirwanyisa ojja kufuna obuzibu naye eddagala lirimu fena Katonda gwe tusinza mulamu mujja abaana masomero g'ebisulo abaana mwe bave waka ng'eyatwalwa tennasirira buli muntu asabire munne kubanga ensi weraga si wangu ekyo mukitegedde Yoseri information njiwadde abantu pressure gyoliko ey'okuleeta abavuzi b'empanka babateeke mu parliament mubateeka nga we bali nga bakiyisiza Bungereza kubanga jjukira Abungereza ba master colony balina okuvuga speed era ojja kitegera bulungi nnyo
Robert Kayanja yomu ku bo, Janet Museveni, Janet Kembabazi, Muhoozi Kanyerupamba bali mu bintu ebyo era nga bye bintu ebigenda okubaga promotingibwa mu masomero ku university ne mu office za government okuba nti ebintu bino biyitawo olw'ensonga nti sente bazimuwa era azirina yaziga.